Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nago nga si malungi. Omukungu wa gavumenti asangiddwa mu nnyumba ye nga yafudde. Omukyalo ono yamyuka Ssaabawabi wa gavumenti oba kye tuyita Assistant Director of Public Prosecutions. Omukyalo amanyiddwa nga Fatuma Nabiwemba. Omukyalo ono gye buvuddeko yabulako ko abadde agoberera ebintu bino nkakasa nga obimanyi bulungi nnyo. Omukyalo ono yabulako ko n'amala emyezi nga famire ye temanyi gy'ali, abantu be tebamulaba, wabula oluvannyuma n'azuulwa. Kakati we twogerera amawulire gafulumye enkya lunaku olwaleero nga si malungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti asangiddwa mu nnyumba ye nga mwe yafiiridde ku myaka gye 47 era ng'abadde mukungu mu gavumenti ya NRM era ng'akolanga amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti oba abeera Assistant Public Prosecutor. Kakati omukyalo ono Fatuma Nabiwemba asangiddwa mu makaage gasangibwa ewampeewo okumpi n'ekasangati mu Wakiso Town Council. Oluvannyuma lw'ennaku ezibadde ziyiseewo era nga tebamulaba, bagenza okutuuka ewuwe bambi bamusanze yafiiridde mu nnyumba ye mu makaage mu nfa etannaba kubeera ng'etegeerekeka. Kakati gw'atannaba kuba ng'osubscribinga ku channel eno, nyongera okutegeeza nti bino byonna bye weetaaga okubeera ng'omanya. Kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate n'oba nga tomiisinga nsonga yonna. Sebamulire patukinga bulijjo nze mbeerawo kuba nga nkutuusako update. Kakati wuliriza, njagala kuba nga nkuwa story eno ogitegeere bulungi nnyo. Bw'oba tonnaba kuba ng'okikola obeere ng'ate otambula naffe. Wuliriza, omukyalo ono ye Fatuma Nabiwemba Sendagire abadde akolanga Assistant Director of Public Prosecutions oba kye tuyita ADPP. Mukama we abeera DPP Ssaabawaabi wa gavumenti. Kakati ono abadde mu myuka we mu nfa etategeerekese, asangiddwa mu makaage nga bwe nkugambye gasangibwa ewampeewo okumpi n'ekasangati mu district y'e Wakiso ng'afudde, wabula bagenza okumusanga nga yabula. Yasembayo okulabika zaali ngenda kuza mwezi 7 omwezi guno gwennyini lwali lunaku lwa Mande, olwaleero lwakutaano wenkoledde akatambi kano. Omukyalo ono yakoma okulabikako ku Mande eya wiiki eno. Kakati ennaku zibadde ziyise tebamanyi gy'ali, tebamulaba. Kakati bamusanze mufu mu nnyumba ye esangibwa ewampeewo nga bwe nkugambye. Era okwongera okukakasa ngenze nenkola okunoonyereza ku mikutu gy'amawulire emirala nsobole okuba nga nkakasa nti ddala kino bwe kityo bwe kibadde, era bwe kiba kibaddewo nsonga ki eyinza okuba nga ate ereese embeera eno. Bwe ntyo ngenze ne nnoonyako ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga Daily Monitor ne nfunayo ekimu ku biwandiiko ebifulumidde ku mukutu ogwo nga nabo bagenda maaso n'okukonfaminga ky'oli mugenda maaso n'okuwulira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bagambye nti Assistant DPP found dead after missing for 4 days. Amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti bamusanze mufu oluvannyuma lw'ennaku 4 z'abadde amaze nga talabikako, tebamanyi wa gy'ali. Kakati bamusanze mu nnyumba ye nga bambi mwe yafiiridde. Wuliriza bulungi nnyo bano bwe bagamba, nga bagamba nti a 47-year-old senior state attorney has been found dead in her house at Wampeewo near Kasangati in Wakiso district days after she went missing. Nti wabadde wayise ennaku nga yabuze ngera bwe nkugambye, yabula ku Mande, yasembayo okulabikako ku Mande. Ono nno omukyala munnamateeka awedde emirimu ku ddaala erya waggulu ennyo, ate ng'abadde asaavinga mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti era abadde akolanga assistant oba omuyambi wa public prosecutor. Kakati bambi omukyalo oyo asangiddwa nga mufu. Fatuma Nabiwemba Sendagire, an Assistant Director of Public Prosecutions ADPP, was reportedly last seen alive on Monday, July 7th, 2025. Jono yasembayo okulabikako nga mulamu lwali lunaku lwa Mande naku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka 2025. Kakati wiza we bagambye statement yavudde mu office ya DPP. Bafulumiza statement ne bagamba bwe bati, tebannyonnyodde bulungi nnyo naye statement gye bafulumiza gye njagala okuba nga nkuwa. The Office of the Director of Public Prosecutions regrets to announce the untimely passing of Mrs. Fatuma Nabiwemba, Assistant Director of Public Prosecutions, which occurred at her residence. Funeral arrangements will be communicated in due course. Eno statement efulumya okuva mu office mwabadde akolera, office ya DPP. Bagambye nti office eya Ssaabawaabi wa gavumenti etegeeza mu nnaku y'ekitalo, etegeeza bannayuganda oluvannyuma lw'okufa kwa munnaabwe era ng'ono yabadde amyuka Ssaabawaabi Assistant DPP omukyala amanyiddwa nga Mrs. Fatuma Nabiwemba Sendagire.
ono nga yabadde assistant DPP era tutegeddeko nti afudde era nga afiiridde mumakaage ne babategeeza nti ebyokuziika tujja kuba tugenda mu maaso n'okubeera nga tubibannyonnyola obudde bwe bunaaba butambudde era nga tumaze okukola arrangement kyokka kugambye bafulumiza statement naye tebannyonnyodde kiki kyebategedde oba bakyagenda maaso nakulinda kyetuyita postmortem n'ebintu ebirala bigenda bwe bityo naye nga ge mawulire genjagala okuba nga nkutuusaako. The cause of her death is still unknown and the family awaits the postmortem report. Ngera bwe nkugambye nti Ekimusse tekinaba kubanga kitegeerekeka wabula abafamile ye balinze ekinaava mu ddwaliro nga bamaze okukola postmortem bajje bategeeze eggwanga nti ekyasse omukyalo ono Fatuma Nabiwemba bajja kuba bakitegeeze eggwanga. A source that is privy to the happening told this publication that Nabiwemba last reported for work last week. Nti abamu ku bali ku lusegere lwa famire eno oba ne office ye bategeezezza emikutu gy'amawulire egimu nti baasembayo okumulaba nga alipotinze ku mulimu mu office ye nga mulamu bulungi nnyo talina yadde akamogo lwali lunaku lwa Mande era emirimu yagisaavinga bulungi nnyo nga talina yadde ewamuluma. Neighbors last saw her on Monday and it was until yesterday July 10th that they saw an unusual flies around her house that got them suspicious. Nti banneighbor be balirwanwa be basembayo okumulaba ku lunaku lwa Mande nga mulamu era nga talina buzibu bwonna wabula bagenze okutuuka olunaku lwajja ennaku z'omwezi nga 10 bagenze okulaba enswera nnyingi nnyo ziva mu nnyumba ye ne babeera suspicious ne bagamba tewabanga waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso. Enswera zino zabaletedde okubaako kye beekengera. This prompted them to break into her house and find her body lying on the bed. Nti oluvannyuma lw'okwekengera enswera zino bwe batyo bagenze ne bamenya ennyumba ye era nga bwe babadde bateeberezza bagenze okutuuka munda bamusanze omulambo gwe guli ku buliri kwe gugalamidde nga bambi yafadde ng'alaga nti yafudde essaawa eziwererako ddala olw'ennaku eziwererako ddala nga mufu. They informed the police, bategeeza police, who took her body to the city mortuary Mulago for postmortem. Nti bano oluvannyuma lw'okuba nti basanga omulambo guno bagenda ne bategeeza police era police bwetyo negenda nebanga ate ejjayo omulambo negutwala ku mortuary e Mulago ne babanga bagenda maaso n'okukola kye bayita postmortem babeere nga ate bategeeza ensi ne famire y'eddala kiki ekyasse omukyalo ono abadde assistant DPP, assistant director of public prosecution amanyiddwa nga Fatuma Nabiwemba Sendagire eyasangiddwa mumakaage nga mufu. Omukutu gwa Red Zone TV ko biwulirira bwotanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo labe ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako okubeera omukwaba basooka okumanya olwo twataddeyo ate ne tubanga tutambula ffenna. Amawulire gakyali mangi nnyo njagala kutwala ku kitebe kati ssaawa zino waliwo amawulire ensonga ezigenda mu maaso zenjagala olabe. Sigala ku mukutu guno tujja ne live essaawa yonna ku kitebe ekya National Unity Platform ekikadde n'ensonga nga bugenda okuba ng'ozifuna kamera zatuuse dda kanzije ate mbeere nga nabyo mbikuwa. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.